nabadde manyi ndijja kuti oh esa nabadde manyi naatuukanga bukyama omuntu avudde eringa obedda ndyerirwa nkuba ndowooza nti etonye naye ate nakuno konna niwenkwotako bwe nti toyinza kulimbirako muntu nti nkuba yennemeseza naye obadde nkubeko musulo nze nantobe mugambe nti Hajji tenkuba ekubenze nenanka zonna zakaze edda sijja ekyo kyesibako naye siggwayo nze ndi nkoko sisesema kyendidde nze ndi nkoko nakeera nkya kuwasa ng'ogamba nti nogwo nsinza amagezi ekyokumugamba tekisobola kumubula wajjira we muyingirira wanteeka we muteeka eyeewanika nga nange ninnya bw'anakkakkana wabula bwakkakkana aba mmaze kuba simanyi ku muntu kumugamba nga ali wansi naye kaalinnya ngenda kumugamba nti Hajji enjala erumanze eri kunze eruma nte namayiba ng'ekirako eyatuluma mu biseera by'entalo omukazi wattu nalyoka abyangatani ngalowooza nti afumbira muyala ani gulawo gwe Hajji Hajji gwe nakugana okunkona n'obuuza nti ali yenna bwatunula nga loole y'amayinja totiddangamu wena nobeera okimanyi nti ekikuteesaawo okugulira muntu azze nzize nkugambye nti Hajji ate obooza naane yenna atunula nga ekibinika ky'enkoto Hajji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Owa. Wajita. Ino kintu seke kyola lero sikita wame. Jalla jala. La ilaha illallah Muhammadur rasul. Olwaleero ko walwenkuye mpulira sikaya sagala na kuwa wanonga nyimiri. Katonda alina ebintu byategeka. Olunaku lutandika ngulu ekimpowooze. Naye lugenda ne lukyuka gye bugendako ne lufuuka ekintu ekizibu. Jalla jala. Okimanyi nti nerekereza bwerekereza neŋŋamba nti kambireko byembadde nkola. Olikayo Hajji. Nkomye otya. Ogamba otya. Akatebe. Ogamba otya Hajji wange. Osibyo kyano. Bulungi munnawe. Oli otya mukwano. Abo kontunuulira n'onkaliriza amaaso. Era bwe ndowooza mbwedde munnange Hajji bwentuuka bwe ndi nantunulira tonzikuta naye oli nsuula mu mmotoka era katonda alina ebintu byategeka ng'alabye naye ne dokita okuŋŋamba nti toddamu kuvuga mmotoka kyekimu ku bintu ebyantaasa obulamu bwange singa nze ndowooza bantomera ddamu kuba ne bwepanga nga ntudde mu mmotoka nti banvuga nenkulowooza bwe nti ngenda okuwulira nga sikyategeera neŋŋamba nti ntuuka ddi ndabe Hajjati wange ya rabbi ntuuka ddi wallahi ndabe ekimuli kyange munyazi mungu nsaba busabi ekimuli kyange nsange nga kitunula nga bwe kibeera buli kadde era mbadde akineŋŋamba nti kankumewadde nkooye ntya kangende naye gwolaba Hajjati olunaku olwaleero sirina lwe nali nkooye kwenkana lwaleero okimanyi nti natandikiriza mpola tusomba ebintu nabadde simanyi nti no byakutuuka maa bwe byatuuse neŋŋamba nti ne bampita naye jangu ebintu bizze kennafu butusaako ntuukayo nga ekiri wali nga baŋŋamba nti empapula ziruwa nendyoka mbeera ku lunyiriri mu bbanka n'ensimba ngenza okuva nkuwulira nga n'amakulu gonna ganfa. Hajji ova ku ofiisi. Kulikayo ku ofiisi. Naye sigenda kuddayo kubeerayo nga tuliyo batono. Obadde ku ofiisi? Tubaddeyo nze George Jime ne Mukasa. Gwe George Jime ne Mukasa? George Jime ne Mukasa nange. Sekurita lwamwe takoze? Teyakoze. Ate ono Tiggaalo muwala afumba kya? Yalabiseeko nze kulaleja leero manze. Ajatira bwobogizo mfuninde yakantu nyweko bunywi ngende nebake. Era bwe ngenda nengwa wansi bwendi. Abaana tubabuulira nti nkomyewo. Njagala mpummule obukowunzi bwe. Kiki kyokoye nnyo kyogero bugenzi ko? Tusombye anti okusomba ebintu bwe bituuse.
tubadde bwenvudde mu banka ne bangamba nti engeri gy'omaze okusasula kati katubireetedde ddala ne babituusa nange nga bwe bituuse ku mulimu nangamba nti ye kakati tukoze tutya ate ebintu bisule ku loole ng'owa loole naye agamba nti konteyina bamugamba eddeyo mangu kakati owa loole nga talina basituze ate yazze amanyi nti abantu weebali tazina taniboyi ate taniboyi y'omulimu gwe kubeera kusumulula tundubaali nabali kutandika kukola ki era gy'olutuuse omudereeva nga yeetambulira bibye nga taniboyi asumulula motoka ggulawo mabega ng'abaana batandika kukola ki abaana be batikudde kati okooye mu kubatunuulira ngenda okulaba nga bye bakola bannafu bazibu bw'alina amaanyi so buddala bulijjo bw'abaawo sifaayo muleka bulisi ntya buddala bw'aba waali nga nze eri nsuula nnanga nga bakola buddala bw'abagamba nti bannaye temugira mukole buti ngenza okulaba nga tebigenda neneenyigiramu ani nze Hajji ne wenyigiramu nze gwolaba kyesisobola nze omanyi bagamba nti gwonyumira omuganda agamba nti lwolekera abato terunyuma omuzanyo gwogulekera abaana abato tegunyuma naawe weetabamu n'otandika kuba kwepena newepena okuba kubuka n'obuuka kakati weepositudde neneetika kati tutuuka ekiseera balegeza nenjagala mbalage nti bwe tutakole namaanyi biyinza okusigalako okimanyi nti nze neetese bokisi egiddemu fotokopi nayenze omwana muwala abadde anzise omwana muwala mwana mulenzi abadde anzise bwantisse ekibokisi getaddeko bwati nepulira nga nfudezeta enyingo zonna bunwe enkokola obadde bokisi zemusitula mumyufu Hajji atereka kubanga atasuubulanga ku bokisi zebasibamu ebintu ng'osubudde ziba myufu zino ezabulijjo badde manye bokisi myufu kakati nno ekikozesa Hajji ati oliko musajja era kisaana mbeere nja kubeerera awo ensi bwe njo giragira nti kyendiko nkitegera oba kuba bikalu bino nga buli wempita wonna buli wempituka abantu banjegesa amaaso Hajji ati oliko omulenzi Hajji ati oliko embooko njiraba era nga bwogiraba abantu bweda bwe bandaba kati waliwo wetuukidde awemmanga oli ngenza okulaba ng'akoona ne ku banne bwe bansongako anti nga beewuunya ekyeneena nga beewuunya kyeneena kya musajja nga bagamba nti omusajja oba naye nnyirira nnyo Hajji ati abakwewuunyizza babadde beewuunya nga beewuunya omusajja yatandise okozesa lipusitiiki sikutegedde lipusitiiki abantu bakutunudde nnyo yona yona ninawe empise ng'abantu omukyalo w'edduuka oyo ye mbuze katampite emmanyi kyokka oli luno nemugamba nti leka gwe nvaako sagala byakumpaana wana ndi luno muki ndowooza bambi kakati mwitide ndowooza bamanyira bubaabo obwasiiwuuka bwe batunula ku nze balaba emboona naye nno mukazi wattu naawe wandibadde weesuunako nti omuntu gw'olina si mutene nga nzira bwe ntyo naye embeera gye ndi twalise ku babooda bawali omanyi balina lugambo wo abo bosaga era nandibadde ntuukira wano ku booda naye ngenza okulaba bonna bwe bakunyiningamba kiki Hajji waffe Hajji nze nkuta nemugamba nti leero kantambuleko mbadde mpulira ngamba nze nambeddeyo naye nengamba kaneetambulire bannange nengamba ndi kaneetambulire onyiriridde lipusitiiki omumyufu akunyumidde ni Peter talina magezi Peter ki ono omusizi walanyi abantu abamu kyovulaba nti nze n'okukolagana n'abantu kiyinza okunema omusiru oyo namubuuzizza nti langi gy'osiiga temansuke mukumansuka nagamba bwemansuka terina buzibu bwe yamansuse nemugamba nti olaba bwemansudizza langi nagamba Hajji langi terina kukoonako ate Peter abadde waati abadde asiiga ofiisi kiki anti yabadde asiga Hajji ati ekintu kiri eki kyosigaza saagala kubeera nga ndina kyenkunyumiza nodda mu nseko noseka kibanga ekitegeeza nti byenkugamba obisaabadage Hajji ate Peter ku ofiisi abaddeyo ddi werabire nti mubaddeyo bana ate Peter zebbi kirangi wakika ki ono asammuka owo asammuka asiize najja nekumimwa guno simumwa gwa mukazi guno najja nekumumwa nakutewako kutama ono lipusitiiki ono lipusitiiki ono eriyo langi ava ku gundi tombuzabuza mbadde langi wamutaka ku muntu ndaba gyolaga langi kigwokwata ku gundi ate wejjako lipusitiiki bwomunteeka ku ngalo daba kati ono waliwo enjawulo Hajji ati nkulaba gyolaga
naye bw'owulira ng'oyagala okuba mubufumbo nga tolina bintu bitataganywanye. Ono lipstick wange mumyufu. Oyo walaji, oyo wa bbulu. Kaka njawulo ki? Hajjati, ezengezigezi zammwe nzimanyi oze ne lipstick, oze n'ebintu mu ngalo obinteeka kuno. Biriwa. Daba. Bino biki? Kino ki? Ono lipstick, ono si lipstick wo. Bino si bintu byo. Mbadde una akujjudde. Wali bali nga tulina bakulaikana kogera nga mbabe nyina kwekaza kaliriza. Muli musoka n'otuna mundabirwamu n'oswala. Nibyo ngamba bye nyinyi. Nyinyiziza no. Obwonna wo tabula. Obunya romance. Wasiba kwa romance. Weto kimanyi. Wokuba ka romance akakazi. Mbadde simanyi nakuwa nankani parking list. Nola banti mulimu perfume. Bokisemo yagenze kwabika. Kakati bwe yabise bwejemba yemu kujennize nezi. Nakuyikira. Lwaki olowooza nti noki? Lwaki gwe kyolowooza kyondowoleza? Hajjati olwaleero kati kino nkikuwa. Njagala okitegeere olwaleero nti ngenda okufa gye nvudde nzikyawaka nzija kuwummula. Nvudde eri nk'oyo kamala nze nankutuse nyeretaaga muntu toyinza butakutuka. Kati ate tuyise wano oze mukuuziza bintu bitategeerekeka. Oyo abadde muka. Kakati tugenda wala. Kanyambulemu eno essaati n'empale. Mbikuwe gwe byambale gw'obeera omusajja nze mbeera omukazi gw'empeeri jamu. Yangula jamu bino nzira omkuwa bino ate osobola okufuga kwa mukazi kazi kakati n'abaliro hano n'abaana bali ewenu abayitawo buli omu awulire nti no Hajji tikyakola Hajji oli kubalira hano nga ku kyalo kwonna kwonna nswadde olowooza bakusekeera lwaki beewuunya omusajja omukulu omusajja w'ekitiibwa Hajji omulamba ajjudde lipusitiiki Hajji ati njagala kugamba ekintu kimu olwaleero lwanirira nnyo eddyaali saagala ate obeere ng'owolereza abantu b'olowooza mu balowoozeza kino njagala okimanye nti ndi muntu ate nze balo ne b'onaakola otya bali b'olowooza nti be bakuliko tebajja kubeera saagala kuddamu okunkola kintu kyonna kyabwe sirunga kyoyiga noddawo n'oŋŋamba n'okuŋŋamba nera lipusitiiki utandise obuyayiyayi ebyo oba gye mubeerawo bannammwe gye munyumiza omazamba lipusitiiki nze ompisa musiru nyanyiza okwesiga lipusitiiki nze omaze ovudde eri onkudde mu kifuba omaze obiyisiiga kakati ate owekaza Hajja kankubuuze abakulabye beeroledde njagala onziremu bw'ontunuulira bwoti ndi emyaka girimba emyaka gye nina togiwa kitiibwa nze sobola kubanga omusajja w'emyaka gyo nobeera ng'okyapalaparanya bwotyo atakula wabaaki obutakula butya osoza ku kyoyo kyonna bagenda omusajja omugwenyi omusajja omukulu agenda nepusitiiki sirika gatoyagala kunzija mu mbeera sirika kujja kuyagala nve mu mbeera nakugana ndi okwesiga lipusitiiki samugana njagala oyogere samugana sigambe kusirika sigambe kusirika samugana omaze omunsiga kakati atu daba kino ki omaze obinteekako bino bina kakati otensobino okunesibako bwesi nze olwaleero njogeddeko bwogezi nkooye daba nvudde gye nvudde lwabukowu ngamba nti nzirayo kansange haki yange haki mu kifo ky'okumudaamuda ky'okunyaliriza ky'okusanyukira oza mukumpoza osemanyi lipusitiiki ali kubata lipusitiiki bamuteeka ku matama Hajji bwe mbaba okasako lipusitiiki muteeka ku matama muteeka ku ssaati haki gisonyiwe taata genda bw'ona omala okwera mundabirwamu ye ate weeraba okituufu okimanyi nsonyiwa busonyi taata sijja kusonyiwa kwekyo era mu bintu ebinyiizizza kintu ekyo nesiga lipusitiiki ndi mukazi ye bwe mbaba mwesiga muteeka simanyi ku ssaati kuno ekintu kyolaba naawe nti yagenze gwe tokiraba nti ono yagenze wano ndowooza bw'obadde ompahaaga nti gwokoonye wano olaba nti nawano wookoma ng'oyimiridde era nawano tontuuka eno wano wagenze bwemba nkoma eno ate eri atuuseyo sigize mbadde sigira sagala tozizanga mu bintu byakitange ekyo ate olulala bw'olinziramu ngenda kukwata ekkubo nzireyo Hajji oyo waleero ye baaba ngenda kukwata ekkubo nzireyo omuntu tujja awaka ng'oze kufuna mirembe so toze kukuba nti ate bagikumalako bumazi naye ne gyenze nazo nkugane nti nze ndi mukoowu nfunye obuzibu tutikudde ne tukoowa naye kukanzina mu kifo ky'okuba nga ajja ombeserezi onyigenyige ku nnyinga ezinnuma ate oze mukuza byati Hajji ati guba omulundi ogusembayo ekyo sikiddamu sijja kukiddamu ekyo nkimaze owaleero tomuddira baaba wa kisiraani okirabye nkirabye olabye kyenagambye nkirabye omusajja oyo mujozi nnyo naffe batu ajooga manya ajooga oyo omusajja we batu webajoga kati awo bwentyo bwendi bwentyo bwembadde emyaka gyonna gyempadde n'omusajja oyo gyempangadde naye n'omukutalolera haneni nayiiya zira nakugambye nti omusajja namulabye tonzamu ebyo kwekati kino ki lipusitiiki amujjudde bwatyo bwennekalizaamu bwentyo bwembadde emyaka gyange gyonna ne Hajji oyo tolaba abakazi kugumira mu mayumba ne basimagati
Hajji tukyoyogera ku kituufu. Bwowa oli mwetegefu okunwanirira. Tuli mwetegefu okulwana paka wenna. Tuli mwetegefu okunwanirira itamu. Tekisoboka. Ekyo kyo ndi mwetegefu era nasayininga.